Baby, simanyi kyali wano. Onyize nduddeyo nnyo. Kiki? Onyize olukulwana. Obadde kyati? Kiki? Kebera message. Kebera ku simu. Ati message ebadde ki? Kati kino kikikukuddeko waya. Kinkuddeko waya? Temulina makulu mu message gy'olabye. Eyo message egamba eki? No, kiri useless. Kiri useless kigamba ki? Read it, gisomere. Baby, kitwale essimu. Olina n'abakuweereza message I love you. Baby, kitwale essimu. Gwe njagala. Abo babeerayo bo batabuze. Mukiraba. Olwaba tolina mukyala yenna, tolina girlfriend, tonnaba kubirowoozako ebyokuwasa. Era sandibadde wamusima omuyonga. Ababeerayo ate sisobola kubamalayo. Just kakkana. Sooka oddemu akati erowooza. Bosi, mbadde imaliriza. Bosi, ikale bosi. Bannange, kino omugenyi waffe wano era nga Shadia mukazi wange. Shadia abo be bannange benkola nabo era ng'omwami olaba oyo ye Godwin yakwasaganya akatale kaffe ate nga gwatudde naye bamuyita Charles operations officer. Oli omukyala ali eri ye Amina era nga ye secretary waffe wano ng'omwami oli gwolaba eri bamuyita Peter yali mu field tukwaniriza wulira nga ali awaka. Mukwano afulumya wabweru ye ate nga tomumbuulidde. Oyo Mami Tonyango yakwasaganya emirimu gy'okulaba nga ofiisi yaffe Ennyonjo era ndowooza omulabye ne baketi kirungi ate waliwo n'abakozi abalala abatali ojja kubasisinkana obudde mu maaso kaawo. Olunaku lubadde luti? Olunaku lubadde lulungi. Nsanyusa okulaba nate era. Munnange nange nsanyusa okusaba. Zaina, njagala nkukakasa nti nze gw'osanze omaze kyonna kyoyagala nsaba kitegeera byonna binaze baka bakazi baali baaka nekenfunyeko kitegeera ekira okubeera omukyala w'ebigambo Godwin obudde tukulinze. Wenyamu. Kola ki wano? Tokiraba oli mwana muto. Ono omuyita oli?
boyfriend wa? Fahad, okuva watandika ddi okwagala mukazi wange? Godwin katemba kigwolesewa. Nyabo tambula ogende. Gwandeese. Fahad, ekyokuba nti olina ssente saagala oyingire mu maka gange. Ku bakazi benkukwanidde okumala ebbanga odduka okwagala mukazi wange. Zaino onomuyita otya? Simumanyi. Tambula. Sina gyendaga gwandeese. Fahad, olw'omutima gw'okuseera mu maka gange. Onomuyita otya? Simumanyi. Saagala omanyire maka gange. Nate Ekyokuba nti okiyinza ssente ssebo. Tekigize gigende ne mukazi wange. simplify is No. kati sibitegeera. Obongobangoba naye va ku mukazi wange. Binemye okutegeera. Nyabo kyangu kyange. Sina gyendaga. Si gwandeese. Bwaba mukazi wo tambula ogende naye. Kyangu gende. Tewali gyendaga. Ate mwafuna ssente. Kati muli ku bakazi baffe mugende mu maaso. Tujja kulaba n'awangula. Genda mu maaso. Mbaniriza mu meeting ya leero. Mwebale kujja, mwebale kukola nnyo. Mbeebaza kuba mwe mwawukanye ku bannammwe. Nga tonnakaaba nti kampani enkoledde ki? Sooka weebuuze kuba okikoledde ki? So ekyo ky'omukigezezzaako. Naye nga embeera embi gye tubaddemu ndowooza kati sirowooza nti tukyazzeemu kiraba. Olw'ensonga nti okutandika n'omwezi ogujja ebintu bigenda kukyuka ate bikyukira eddala. Kino nga kigenda kubeera mu misaala gyammwe n'ebifo bye mubadde mukoleramu kiyite positions. Kitegeeza ki? Okutandika n'omwezi ogujja Godwin abadde marketing manager waffe agenda kukyusibwamu marketing director. Then Charis abadde mu operations department agenda kubeera general manager waffe okutandika n'omwezi ogujja. Ate Amina gwe ogenda kusigala nga secretary waffe naye ogenda sigala ng'otuyambako era mu events department emikolo n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowa eyo. Then Peter agenda kudda mu bigere bya Charis akolenga operations officer oba manager wa Liberty Tours okutandika n'omwezi ogujja. Kato ataliiwo agenda sigala mu transport department ng'agibulira. Ate Firo ye akwasaganye ebikwata ku bitabo oba kiyite ebya ssente cash. Kitegeeza nti yagenda okubeera accountant waffe okutandika n'omwezi ogujja. Onyango agenda sigala nga akyakwasaganya emirimu gye nga bulijjo okulaba nga office erabika bulungi. Kyukakyuka z'okozemu tezirina buzibu era n'emisanyufu nti ojja kulya kampani era neetaaga obeera n'emisajja mukozi. Mu kutandika watugambye nti olina enkyukakyuka mu buli kimu. Nina kyesiwulidde siba mukama wange oba ebisala bwebidde bitya kituufu ekyo mukama wange. Ku ky'emisaala nakitegedde nti mugenda kibuuza nange ne kaba kakodyo kisembyayo. Charis agenda kubafuna emitwalo 45 nga maneja waffe. Godwin ajja funa emitwalo 4 buli mwezi. Amina ajja funa emitwalo 35. Peter ajja funa emitwalo 3 kati emitwalo 25. Filo ajja funa emitwalo 3. Then Onyango ajja funa emitwalo 2. Kasubire buli kimu kirikirya.
kyembesuubiramu kiri kimu okukola ennyo kuba ku sente ze mbagambye mugenda kuba mufuna 5,000 buli lunaku alawensi wo transport n'ekyemisana ate waliwo ne commission buli ku business gy'oleeta eri company eya 10%. Tufube nnyo okulaba nga kampuni yaffe egenda mu maaso. Ebyo nga bimaze kansabe Amina atuwe sala tuve wano. Mukama waffe tweyanza nnyo, tweyanza ekyo kyonna ky'okoze kyonna kyogedde ekinsanyudde era nsuubiza nti tugenda kukwataganira wamu era emirimu tugenda kugitambuza n'okusinga kati wekibaddemu. Kama nkwebaza mukiseera kano k'otuwadde akabunjibwe kati ate nkwebaza n'essaawa z'otuwadde zetumaze wano Mukama. Taata buli kimu mu kampuni eno tukituusetuuse. Mukama taata tukwatemu tubeere nga tukwatagana bulungi na buli mbeera yonna enaabaawo. Ebyo byonna mbisaba nga Mukama Yesu Kristo Mukama waffe. Meeting ewedde. Nikambuzi bwe kyawisi oyinza otya okusinga okufuna sente nyingi mu kampani eno? Obuuza ebibuuzo by'ekito anti kusinga okukola otya omanye kampani ebbanga lyengikoledde eno weebale gikolera naye ate kati nafunye n'obuyinza obugoba tokimanyi Fahadi tali feya Naye kakati bavubukamu boosi kambabuuza ebiwakyo temwabyogedde nga boosi waali ne mukomplaininga ng'akati amaze okuvawo ate mwe mutandisa okwerumaaluma biki erinnya lyompise ddungi nannyo Godwin naawe ojja tandikira kwononoozibire nereero bakuwadde sente nyingi era ogenda kuziwona kubanga tunafuna bonga buzikozesa. Nze sente zenfunye zimalamu omukomplaininga Bwenga bwe omukazi sente zofunye zimula kubanga ffe tubakolere ne tubawa sente. Nakati ezo omusajja alina famire nyina okuba n'abakazi bangi nga bamupa busento. nze nange sente zenfunye zimala olw'ensonga okusooka nali nfuna sente lwakisitanuka ku zino ze banyongedde kunyikiriza okufuna ekitono ky'onooba ofunye ogadde ku kiri ekirala kajjukira tufunye n'alawesi obadde ogirina tukola emirimu banange Nina kinjagala onnyambeko. oba kuyamba muki? Njagala onkyankanize Fahadi ne Shadia mulabu yaabwe. Kigenda kusoboka kitya Godwin? Kisoboka. Tewakkirizamu Amina? Gw'olowooza onobeera mukozi wa Fahadi pakadi. Obudde bwonna oyagala otambulire mu bigere bya Fahadi olw'okuba nti yakozesa. Ky'oba omanya nti kino ddiiri bw'eggweera bwe ppa tuli mu ssente. Tugenda kufuna ssente ensingene zino z'olaba wano ze tufunaafuna wano. Njagala nkolera ekintu kimu. Weefula agala Fahadi ate abali mu laavu ya ddala. Olaba kisoboka? Ngenda kikola ntala nange Godwin. Yale. Bwenze bw'onkolera ekijja kuba kiwedde. Naye kasita sente weeziri. Kasiba zibanga sente weeziri. Nga kituufu ozirina Godwin. Ngenda kikola nga bw'okyagala. Mundabiddeko ka document kange kabaddeko proposal. Nedda mpozzi nga tokebedde bulungi. Kayako mmotokola bayinza okuba nga bakaleseeyo. Amina. Sooka gye. Njagala ogenda onningirize Fahadi wali. Ngende musimu yesu okumenya namba Shadia. Nyamba tansanga.
kirungi. Amina. Njogeddeko ne Shajja ngera mu mitingo wali ku ssaawa 7 naye njagala onyambeko ekintu njagala osigale mu ofisi ng'ofuula Fahad busy nze mu ssaawa mujjako amaze okukola kyenjagala. Yes. Kati ngenda alubirira emirimu gyonna gyonna nsobola okuba nga nkusigaza wano. Bw'onkolera ekyo ojja kuba omaze. Yes. Wabula Goodwin, toli musajja mwangu. Kale. Godwin. Oh. Godwin. Kirungi okutokola. Wakubide mama nti olina ensonga enkulu gy'agala okutegeeza. Okimanyi kimbeera awo n'ekuubirirwa. Ng'onnumirirwako ki? Fahad ali mu laabu ne sekretary wa. Fahad? Ogezaako kunjawukanya ne Fahad? Shajja kiri kyoli okusalawo amazima. Ng'okuta ku ekyo, Fahad agenda ayagala abawala ng'abaagalako ssente kasazi bagwako nga ne babasuula waabwe. Olinga agamba nti nange yanjagalako ssente kuba sijja kwekaana nzirina. Nange yanjagalako ssente. Sisuubira nti ayinza